ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 omwezi ogwa Novemba omwaka ogwa 2020 zaakulwawo okwerabirwa olw'obusambatuko obwabalukawo mu ggwanga oluvannyuma lw'okukwatibwa ku yali akwatidde ekibiina kya Nuupu bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali mu disitulikiti y'e ng'awenja akalulu k'omwaka gwa 2021. Kyagulanyi yakwatibwa nga ab'ebyokwerinda bamulanga okumenya ebiragiro ebyateekebwawo okutangira ekirwadde kya COVID-19 nga kino kyali kikugira enkuŋŋaana ezisukka abantu 200,000 bw'atyo n'atwalibwa ku poliisi y'e Nalufeenya. Kino kyaviirako okubalukawo kw'obwegugungo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu mbeera y'okubakkakkanya ab'ebyokwerinda bakozesa buli mbeera okukkakkanya obujagalalo buno era nga wano abantu basukka 50 baalugulamu obulamu. Bangi ku battibwa baali basaalumanya nga wano omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasuubizanga gavumenti gy'akulembera bwe yali y'okuliyirira abasaalumanya abaafiirwa abantu baabwe mbu tabanguko buno kw'osa n'abo abaayonoonerwa ebintu byabwe. Wabula ne gye buli kati bangi ku baafiirwa abantu baabwe mpawo yadde omunwe gw'ennusu gwe baali bafunye. Bano leero babadde ku kitebe ky'ekibiina kya Nuupu gye bajjukiridde abantu baabwe abattibwa. Nti nno Museveni ebbanga litumukaabidde okutuwa obwenkanya tagenda kubutuwa nga ye mwennyini bali bakatte abantu baffe. Museveni mu bigambo bye nga tewali yamukaka neyeetunuzaamu kamera nayogera ku kintu kye bayita compensation, okupassetinga abantu abattibwa abantu baabwe ewatali musango nawo giri emyaka 5. Bano balumirizanga abantu baabwe balangibwa obwemage nga tebali mu kwekalakasa kyokka ne battibwa. Pise mu mbeera ey'obugubi, pise mu kunyolwa nga nnoonya bwenkanya eri gavumenti eriko, pise mu mbeera yonna naye kansabe Katonda gavumenti eddako eya Mr. President Bobi Wine manyi tujja funa obwenkanya. Veruka nali ndi Segguku nenkuba essimu nga tagipiikinga ne waba waŋŋamba nti bamukubye amasasi naye ali Kisubi mu ddwaliro era okugenda okunoonyereza nga bamukubye essasi mu bwongo nga bwayise obulamu tebwadda. Ku bweruti ganda wange we twamutwala tumuziike naye ng'eggulo limu lwe baamutta ng'agenda addayo ewaka tumuddusaako mu ddwaliro tusobole okulwanirira obulamu bwe era twamutuusa ku ddwaliro ndyerabidde erinnya liri eyo nga Gayazadde ne twamutwala abasawo ne batugambira ku reception nti ono gwe muleese mufu. Obuvunaanyizibwa obw'okulabirira ab'eŋŋanda z'abagenzi bwetikibwa abakulira ekibiina kya Nuupu nga muno mulimu okulabirira famire zaabwe, okusomesa abaana kw'ossa n'ebirala. Kyokka ng'ekibiina kitegeezezza mu kaseera kano obuvunaanyizibwa bwe bukiyinze. Ni bulungi bwe muwulira bano abantu nga beebaza NUP okubayambako okumanya nti bano abantu battima ne ssente ze tubadde tukozesa okuyamba ku bantu bano Rugimu ya Museveni yakola ki? Yaziyimiriza. Kwegamba ne bagezaako okunyigiriza completely and also nti kubanga nga bwe tuze tubagamba 60% esente ze tubadde tufuna ng'ekibiina zigenda mu nsonga za welfare okuyamba famiri z'abo abantu n'ebirala bwe bityo. Mugende mu maaso abatulaba mwena ku mikutu ne ku mawulire, mugende mu maaso bano abantu musobola obatuukirira directly nga muyita mu department yaffe ya welfare ne muyambako ku baana baabwe ne mbayambako okubanga balina ebizibu bingi nnyo ffe ng'abantu bye tutasobola okudiringa nabyo byonna. Ekisinga okubaluma kwe kuba nti ne gye buli eno bano tebafunanga bwenkanya olw'abantu baabwe abattibwa. Kuba kati naffe tetukkiriza mu bumenyi bw'amateeka oba oli wa kibiina kyaffe oba ogwawa obumenyi bw'amateeka bubeera bumenyi bw'amateeka naye bameka be baakakwata nti kati ono yali mumenyi w'amateeka. Kikulaga nti bakikola kigenderere olw'effujjo lye bazze batukolako. Obwenkanya obwo tukyabubanja oba ddi bujja kujja. Baatibwa lwakwagala kubeera mu Uganda esinga Uganda gye tulimu. Ate okuva lwe baatibwa okutuuka kati teri musirikale n'omu eyali atwaliddwa mu kkooti okumuvunaana olw'okuwa bannayuganda bano amasasi. Ekitegeeza nti abo abasirikale baali bakolera ku orders za bakama baabwe. Nga tutambudde
bakama baffe batulwaniridde ku balwanyi kye basobola okulaba nga tufuna obwenkanya tebusobose. Era njagala otegeeza bannange si mutima mubi nga nze alaba ti Museveni tukkirize tugaane akaddeko akatuwa obwenkanya kalabika kaweddeyo. Wabaddewo n'okusabira emyoyo gy'abo abattibwa ng'okusaba kuno okulembeddwa omusumba w'abalokole Dorothy Nantongo. Yimusa okukkiriza kwo ojja kubeerawo, ojja kubeera mulamu n'abantu bo bajja kubeera balamu. Ng'akabonero ak'okungubaga wabaddewo n'okuma emisubbaawa okuganzika ebimuli ku bifaananyi by'abagenzi era nga ne bendera mu kifo kino zibadde zeewuubira mu makkati g'emirongooti. Branch Beruya akusakidde emboozi eno ku KSTV Agalero.